Alamusizza mikwano gyange mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe nnyo abakuumye. Twebaza Katonda atuwaniridde ffenna era tumuwa ekitiibwa eyatutandisizza olugendo luno olw'okuzuula obusobozi bwaffe n'ekisinga obukulu okumanya omuwendo oguli mu bulamu bwaffe. Kibi nnyo omuntu okuba ng'oli wa muwendo naye nga gwe nannyini bulamu tokimanyi. N'ekirala si kirungi omuntu okubeera ng'olina ekintu ky'olina nga kya mugaso naye n'otategeera mugaso gwakyo. Kyo kireetera okikozesa obubi oba kikuggyibwako nga tutegedde. Olwaleero nno tugenda kuba tutandikira we tubadde twakoma ku nsonga eno ey'okuzuula omuwendo gw'obulamu. Era olwaleero tugenda kuba n'ekibuuzo nti omuntu azuula atya obusobozi bwe, kubanga twakitegedde nti omuwendo gw'omuntu gwekwese mu busobozi bwe obwo bw'alina abantu abalala bwe batasobola kuba nabwo oba abantu abalala bwe batayina. Ebiseera ebisinga obungi omuntu asobola okwagala okwefaanaanyiriza naye nannyini busobozi ye buli lw'aba ng'asazeewo bujjeyo asingira ddala oli amwefaanaanyiriza oba amukoppye. Kubanga lwaki eyo n'abajjirayo ddala kiki kyennyini kyali ekyekwese mu bulamu bwe. Ndowooza ekinyonyi tekisobola kukola mpaka na kyennyanja mu misinde gino egy'okubuuka mu bbanga ey'okuflyinga, nti ekinyonyi kisingira ddala ekyennyanja. Kyokka ate n'ekyennyanja bwe batuuka mu by'okuwuga era nakyo kisinga ekinyonyi. Ntegeeza nti buli muntu aba kabaka oba aba mukulu oba aba mukufuzi w'amatwale agenkanankana n'ekyo ekirabo ky'alina oba n'obusobozi bw'alina abalala bwe batalina. Era ffe bwe tutuuka ku abo abalina bye basobola bye tutasobola, naffe bye tutuula wansi ne twebaza Mukama ne tumugulumiza ku lw'ekyo kye yabateekamu ffe kye tutalina. Kyokka naffe bwe tutandika okutegeera kye tulina bwe tukijjayo era kirina bangi be kikomako ne kibaleetera ate nabo okuzuula obusobozi obuli mu bo. Katonda mponga akadde ka leero mikono gyo nsaba onkozese era ne leero tuwa omukisa nga bwe wagutuwadde bulijjo, nga bwe z'ogutuwa bulijjo. Nsaba otukole bulungi okuyita mu bigambo bino, twezuule twekkiririzeemu, tube n'amaanyi agalwanirira amagenda gaffe, tubeere musana nga bwe wagamba tufe tuli musana eri amawanga. Era nsaba otukozese okubeera solution eri ebizibu ebiri mu mulembe gwaffe, otufuule ansa eri abantu abalina ebibuuzo ebirudde nga bireekaanira mu matu gaabwe. Obulamu bwaffe buve mu kitiibwa nga budda mu kitiibwa okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Mukwano gwange mpuliriza, nsaamu ekitiibwa obunyiikivu buno n'okwewaayo okwo okubanga owulirizanga obubaka buno, era nkwebaza kubanga Katonda akungaseeko olw'ensonga tugasaŋŋane buli muntu alabe obusobozi obuli mu munne era akome ku bulamu bwa munne. Olwaleero nze kwanukula kibuuzo, ekibuuzo omuntu nti obusobozi bwe asobola atya obuzuula. Omuntu ng'anaazuula obusobozi bwe ebintu bingi nnyo byateekeddwa okussaako ennyessira. Olwaleero njagala kutandikira ddala n'ekintu eky'ensonga ekisobola okuyamba omuntu okuzuula obusobozi bwe. Bakiyita okumanya ye y'ani. Ebiseera ebisinga obungi ekibuuzo kino kijja gye tuli ne kitubuuza nti gwani. Abantu bangi tetumanyi ffe baani abatuufu. Era oluusi kino ekibuuzo buli kijja gye tuli nga kitubuuza identity yaffe entuufu, ffe baani. Abantu ansa ze tutera okuwa zibeera zeekuusa ku mannya gaffe, zeekuusa ku tribe mwe tuzaalwa, zeekuusa ku famire mwe tuva, n'abamu ekikula kye tuli oba ekigera kye tufaanana. Era omuntu ogenda okuwulira nga bw'omubuuza gwani akuyogera mannya ge, bw'omubuuza gwani ayogera famire mwava, ayogera kikula, ndi mukyala, ndi musajja, ndi mulenzi, ate abamu ayogera profession ze, ndi musomesa, ndi musawo, ndi munnamateeka. Kati ebyo bye bintu ebimu ku bye wafuna bwe wajja ku nsi. Naye bwe tuba tubuuza gwani tubuuza oli nga tannaba na kufuna bintu bino by'olina, kubanga ekinyonyi kiba kinyonyi nga tekinnajja era kiba kinyonyi nga kikyali mu ggi, kiba kinyonyi nga kizaaliddwa. Omuti gwa ffene guba muti gwa ffene nga gukyali mu nsigo, guba muti gwa ffene nga gukyali ka plant kana akatono ke batidda mu nursery bed, era guba muti gwa ffene mpaka nga gutandise oteekako enkota za ffene. Kati naawe wali tonnasoma busawo, naawe wali tonnasoma bwa looya, wali tonnaba kubeera mu dinkoni, wali tonnaba kusoma busomesa,
buweereza wali tonnayiga bubazzi nga tonnafuuka engineer wali oyina ky'oli ekyo buli nnaku eggulu bwe kiba likubuuza nti gwani ekyo kye liba lyagala okumanya kakati ebyo byewasoma byayongera bwongezi kuzigula oba kugatta muwendo kwekyo already kyewali kati ekyo kyenjagala olwaleero ntandikireko nti singa tunaategeera ffe abatuufu ffe baani kigenda kutwanguyira nnyo okubanga tusobola naffe kennyini okuzuula obusobozi bwaffe kubanga buli lw'ozuula ky'oli osobolera ddala okutegeera ki ky'osobola era bw'otegeera ki ky'osobola then omuwendo gw'obulamu bwe guba gutandise okweyongera okumanyikira ddala omuntu bw'ategeera omuwendo gw'obulamu bwe aba takyayinza kunyoomebwa nsi newankubadde sitaani newankubadde emizimu oba abantu naye ekisinga obukulu omuntu ali bw'ati ategedde obusobozi bwe kyemwagalako awa ekitiibwa obusobozi bw'abantu abalala n'ekirala kimubeerera kizibu okuva n'ava mu bulamu bw'ensi eno nga tabusanyukiddeemu bw'oba omuntu ng'onootegeera gwani kennyini olwo ntandise okwanukula gwani omuntu ng'onootegeera nti gwani osaana kusookera ddala kutegeera wa gye wava olw'okuba nga ffenna ng'abantu twava mu Katonda engeri ennyangu ey'okwezuulamu n'okumanya ekituufu kye tuli kwe kumanya Katonda yennyini mwe twava n'okuddamu okuzimba enkolagana yaffe naye era engeri Katonda gye yennyonnyolamu etusiigire ekifaananyi ekituufu naffe bwe tulina okwennyonnyolamu singa omuntu abeera atubuuziza nti ffe baani kubanga kino tukirabira ku Musa bwe yabuuza Katonda ng'amugamba Mukama bwe ndiddayo okugamba abaana ba Isirayiri ne mbagamba nti nno Katonda antumye balimbuuza nti Katonda oyo y'ani ndibaddamu nti gwani Mukama okuddamu Musa mugamba kyali yamugamba nti nze ndi kyendi Bayibuli egambye bweti mu kitabo ky'Okuva essuula yino ya 3 n'olunyiriri olw'13 Musa ng'asanze Mukama n'amubuuza nti nno munnange bwe ndiba abantu bambuuziza nti gwani ndibaddamu ntya Mukama yagamba bw'ati Musa n'agamba Katonda nti laba bwe ndigenda nze eri abaana ba Isirayiri ne mbagamba nti Katonda w'abajjajja bammwe yantumye eri mmwe nabo balyogera nti erinnya lye yaani ndibagamba ntya Katonda n'agamba Musa nti ninga bwendi nayogera nti bw'otyo bw'olibagamba abaana ba Isirayiri nti ndi yantumye eri mmwe Mukama bw'atyo bwe yeeyanjula ng'alaga kikyali bwe baabuuza amannya ge Musa yamubuuza mannya Mukama tiyamugamba mannya yamugamba kyali kati ebiseera ebisinga obungi naffe tubuzaabuzibwa okudescribinga ffe kennyini abatuufu be baani olw'ensonga n'entuma yaffe ey'amannya yakula bulala amannya ge tuli tegafaanagana nakyo kyennyini kye tuli naye ye Mukama okusinziira ku nnyinnyonnyolano kyatulaze bw'agamba nti ndi kitegeeza nti yagaana okugamba Musa nti ndi kino ndi kyembeera ndi mirimu gyange ndi busobozi bwange ng'ategeeza ki ndi Katonda ajjanjaba abalwadde ndi Katonda azuukiza abafu ndi Katonda taata w'abamulekwa ndi Katonda abba w'abannamwandu ndi kyembeera omutegedde bulungi buli kintu kyenkola ekyo kimpeesa erinnya era omuntu bw'aba ayagala okumanya anoonye emirimu gyange ajja kuntegeera omuntu bw'aba ayagala kumanya kyendi ndi ekyo kyembeera Bayibuli kyetegeeza bweyogera ekigambo kino era nga Mukama ategeeza nti emirimu gye oba wano Mukama yali ategeeza nti mbeera kyenjagala okusinziira kyenkola agamba agamu ku mannya ga Mukama ffe getera okusomako getumanyi era buli mannya bw'ogawulira getumuyita Yakuwa El Shaddai Adonai Rafa Shama n'amalala gonna we tugoogera bw'oba ogawulidde agamanya emabega waayo waliyo makulu ga mirimu gya Katonda na busobozi bwa Katonda bwe bamuyita El Shaddai Katonda abwatuka God Almighty Katonda nannyini maanyi Katonda omuyinza w'ebintu byonna bwe bamuyita Adonai Lord God the Master Katonda omufuzi wa buli kintu bwe bamuyita Raha the Shepherd Katonda omusumba yoyo taata waffe omusumba waffe bamuyita Rafa aba afuuse muwonya kati amanya mangi nnyo mangi oba Nisi Baana oba bendera yaffe ekitiibwa ky'amawanga kati amanya ga Katonda emabega waago bw'ogalondoola waliyo mirimu gye naffe abantu singa abatubuuziza nti gwani nga tonnayogera amannya go sooka ozuule ki ky'oli kyennyini ekyo
musobola okunnyonnyolera abantu ekituufu kye basobola okuyita. Bayibuli bw'eba etwanjulira Katonda kyali kyennyini etulaga mannya ge, ate amabega w'amannya ge mwekweseyo emirimu gye oba obusobozi bwe. Bwe tutunuulira amannya ago gonna ge njogeddeko n'amalala gesikoonyeeko, gategeeza nti Katonda ekifaananyi kye ekituufu kiri mu mirimu gye gy'akola. Mukama waffe Yesu naye bwe yali yeeyanjula kiki kyali, era naye yeeyanjulira mu mirimu gye na mu buvunaanyizibwa bwe oba na busobozi bwe. Owulira agamba nze ndi musumba omulungi, owulira nga ekyakyogera waneeno mu Yokaana 10 olunyiriro lw'11 nti nze musumba omulungi. Bw'owulira nga ate awalala yeeyita kabaka mu Yokaana 18 olunyiriro lwa 37 ng'agamba ndi kabaka era kye nazaalibwa okukola. Ate n'owulira awalala nga yeeyita mulyango mu Yokaana 10:7. Ate awalala n'omusanga aga nti nze ndi mazima n'obulamu, nze kkubo n'amazima n'obulamu Yokaana 14:6. Kwegamba mu mirimu gye muyeeyanjula, mu mirimu gye muyeeyanjulira. Naga nze muzabbibu, nze Alpha ne Omega, nditandikwa era nkomerero, nze mulokozi. Nti bw'owulira Katonda kitaffe n'omwana bwe beeyanjulamu, ekyama ky'amannya gaabwe kiri mu mirimu gyabwe na busobozi bwabwe. Ntegeeza ki? Engeri ennyangu gye tusobola okutegeeramu ffe baani kwe kuddayo eri Katonda eyatutonda ne tumumanya. Kyokka ate ye bwe tuzzeeyo gy'ali okumumanya ye yaani. Tulaze nti nze am described by my ability, my potential and my works. Emirimu gyange n'obusobozi bwange bwe bunnyanjula. Kayini Katonda obusobozi bwe tebulinga bwaffe. Ffe tuli bayinza b'ebintu ebimu, ye muyinza w'ebintu byonna. Ffe bwe yatuteekamu obusobozi, yatuteekamu obusobozi obukola emirimu egimu. Naye ate ye Katonda ye muyinza w'ebintu byonna. Kati tusobola mugeraageranya ku ffe, naye mu ye mwe muli ekifaananyi kyaffe. Kati omuntu aneezuula addamu kuzimba nkolagana ye ne Katonda, addamu kufuna budde na Mukama, addamu kuwa biseera Katonda. Musa yali tamanyi kikyali mpaka lwe yasisinkana Katonda. Musa yali tamanyi busobozi bwe bwenkana butya mpaka lwe yasisinkana nannyini busobozi bw'obusobozi bwonna nga ye Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Abalala beeyita ba busobozi naye tukizuula luvannyuma nti tebaali. Naye obusobozi asobola byonna ye muyinza w'ebintu byonna. Oyo yatutoolerako obutundutundu bw'ekyo kyali naffe n'abuteeka mu ffe nti buli muntu yenna ayinamu obusobozi bwa Katonda obw'enjawulo. Buli muntu Katonda yamuteekamu akatonyezeko obusobozi bwe. Kakati akatonyeze k'obusobozi Katonda bwe yakuteekamu, ekyo kye kitiibwa kyo era ye gwe yennyini omutuufu. Bwe tumanyira ki ky'oli, bwe tumanyira identity yo ng'evuddeyo nga obusobozi bwe obugyeyo. Ku nsi kuno naffe bwe tutyo bwe tuyinza okwezuulira ddala n'okwemanya ffe baani abatuufu nga tutegeera obusobozi bwaffe n'emirimu gye twajja okukola ku nsi. Emabega w'ebintu ebyo obusobozi n'emirimu weewali ennyinnyonnyola entuufu ey'ekyo kyennyini kye tuli. Ekimu ku bintu ebikyasinze okutuziyiza okwezuula y'entuuma yaffe ey'amannya, kubanga abantu bangi nnyo bw'obawulira amannya gaabwe gaawukanira ddala n'ekyo kye bali. Okusinziira ku Mukama, entuuma ye y'amannya etulaga nti erinnya ly'ekintu kye kintu ekyo. Ye Mukama engeri gy'atuumamu amannya ye atulaga nti erinnya ly'ekintu kye kintu ekyo. Oba mu ngeri endala omuntu yandituumiddwa linnya lifaanagana n'amagenda ge oba busobozi bwe. Ekyo tukirabira ku bantu Mukama be yasanganga n'amannya amalala n'agabajjangako n'abatuumanga amannya agage ye ge yabanga yeerondedde. Era nga bw'oba olondodde ekyama ekyabanga emabega w'amannya ago Mukama ge yabatuumanga, ng'amannya ago gaabangamu eddoboozi erisonga ku magenda g'abantu abo. Era abantu abo singa abantu abo Mukama be yakyusanga amannya ago, walabanga ng'okutuukirizibwa kwabwe oba ng'amagenda gaabwe bagatambuliramu. Kino ntegeeza ki? Nti ekimu ku bintu ebikyasinze otuziba amaaso entuuma yaffe ey'amannya nakyo kiziyiza kinene nnyo ekitulemesa okutegeera ffe abatuufu be baani. Kubanga abazadde baffe baali batuzaala, bambi abamu baatuzaalira mu biseera bibi, n'abamu baatuzaala be bennyini tebamanyi ki kye bali. Kati kye baasalawo
awo tutuuma amanya baatutuuma babyekwaso baatutuuma babizibu baatutuuma bakola zikulabe najja lwambi bannange ebigambo nga bizibu nnyo kati ng'omuntu buli wasalawo okudescribinga ekituufu ky'oli ng'okozesa linnya lyo kye ngamba ng'oyagala kwezuulira mu linnya lyo ng'erinnya lye lisobola makingira ddala n'ekyo ky'oli kino si kyogera nti omuntu okyusa erinnya lyo nedda kyentegeeza nti omuntu ekintu kye bakiyita kyekyo kye kiba kiri kyova olaba abantu be yasanganga nga baayagala bamuweereze era ng'okuyitibwa kwabwe ayagala kuveeyo bwe yalabanga nga amannya gaabwe galinga omuziziko ogw'okuziyiza ki kye bali amannya amakadde yagabajjangako n'abatuuma amannya amapya nsobola okuwa abasajja nga 5 Katonda bye yakyusiza ddala amannya ate nkubuulire n'amakulu g'amannya gaabwe amakadde ge baali balina olyoka okitegeere nti n'amannya kisobola okufuuka ekizikiza ekiziyiza omuntu okuzuula ki kituufu kyali Peetero baamuyitanga Simooni bazadde beri baamutuuma Yesu bw'amusisinkana alimujjako n'amutuuma Lwazi bamutuuma Simooni litegeeza kikoola ye Yesu bwe yamusinkana yamutuuma Lwazi Ibulayimu abamuzaala bamutuuma Ibulaamu eritegeeza nti nno exalted father ye Yesu bwe yamusinkana Katonda kitaffe bwe yamusinkana n'amutuuma Ibulayimu taata w'amawanga father of multitudes Katonda taata w'abaana abangi ennyo mu Lubereberye 17 olunya olw'okutaano mpaka ku 16 ojja kulaba nga ne Salaayi naye yennyini naye n'amanya Salaayi baagamujjako ne bamutuuma Sara kitegeeza nti Katonda bwe yalabanga abantu bano ng'amannya gaabwe gasobola okufuuka omuziziko n'agabakyusaako n'abawa amannya amalala Pawulo bamusanga ye Sawulo Katonda n'amukyusa erinnya Sawulo ne Pawulo gafaanaganya amannya amakulu wabula Sawulo lyali mu Luyodaaya oba mu Lwebulaniya oba mu Luyisirayiri naye ng'ate Pawulo lya Lugriiki lya Luyonaani nga Katonda atumye Pawulo okumuweereza mu baamawanga kati yali tasobola kubanga ate agenda weereza mu baamawanga ng'ate ayina erinnya ery'Abayudaaya ababoola bannamawanga kati Katonda n'asalawo erinnya eryali Eriyisirayiri n'alikyusa n'alivuunula mu Luyonaani oba mu Lugriiki ntegeeza ki ng'omuntu obanga gwe Yosefu olinaga nti tosobola kuba Yosefu ate ng'ogenda kuweereza mu basajja basiraamu bawarabu kakati nkutumye Yusufu oba Yusufu nga Abayuda Abawarabu bwe bali atula oli ng'omuntu obadde nga gwe Yokaana nga gwe Yokaana oba John naye nga ate Mukama ayagala kutuma mu Middle East mu basajja Abawarabu naga nti to si gwe Yokaana ye gwe Yahaya kubanga bo bati balyogera naye kyengezaako okugamba kati bw'atyo Katonda bwe yakyusa amakulu g'erinnya lya Pawulo manyanga Sawulo n'amutuuma Pawulo waliwo omuntu omutuufu gwe wali amannya gano ge bakuyita oba bakuyitako byekwaso oba ne kusomera abaana bakunikina nga amannya ekyo tekitegeeza nti ekyo kye bakuyitanga kyoli guli muntu mulala nnyo mugwe mulimu obusobozi obulala Katonda alina kye yakweka mugwe ekyo nze kye kyandeese enjogere nakyo kiveeyo kiryoke kigasa omulembe gwe tulimu bw'otyo omuntu bw'osobola okuzuula obusobozi bwo obanga omuwendo gw'obulamu bw'omuntu guli mu busobozi bwe era nga gwekwese mu busobozi bwe ate nga n'obusobozi bw'omuntu bwekwese mu kumanya ekyo kinnyini kyali ate ng'ekyo kyoli nkugambye kyekwese mu busobozi bwo ekyo kyoli kyekwese mu kuzuula busobozi bwo kati njagala kugamba nzuula ntya obusobozi bwange kino kye kibuuza abantu abasinga kye beebuuza buli lunaku bambi kyokka era n'abo abazuuledde obusobozi bwabwe era nabo basanga bagamba naye bwe mbanga ddala ngamba nti nzudde obusobozi bwange buno bwe busobozi bwokka bwe nnina kye ngamba nti oli bw'aba ayinayo ekitono kyeyakazuulako bw'aba muyimbi owulira ng'agamba naye najja kuyimba kwokka bw'aba musumba naye najja kuba musumba kyokka bw'aba musuubuzi era owulira mutima gwe gumugamba waliwo n'ekirala ky'oli kati ebbanja bwe lijja mu mutima gw'omuntu ozuule obusobozi bwo njagala kuwa emitendera egy'enjawulo oba ebintu eby'enjawulo ebisukka mu 6 Katonda bye yateekawo ng'endagiriro oba ng'ebikozesebwa ebituyamba okuzuula obusobozi bwaffe Mukama yagalira ddala buli muntu ategeera obusobozi bwe kuyaayana kwa Mukama gwe okumanya ky'oli Katonda akinyumirwa gwe okwezuula era Mukama akikyawa bw'otambulira mu kizikiza Katonda takisanyukirangako omuntu okubanga mulamu naye nga tamanyi kikyali naye essanyu lya Mukama liri nti ayagala ozuule kikyoli ayagala otegeere kye wajja okukola ayagala otambulire mu musana ayagala abantu babe nga bayina kye bakuyita naye nga kye bakuyita kifaanaganira ddala n'ekyo ky'oli
amanya gaffe nabadde kugamba it's just a tag abantu ze batu okutwawula ngabola binamba ze motoka bagamba UBB kasale 223 kasale je ebwe bityo ebyo ezo namba ze motoka enamba ze baziteekako sige gaba amanya ge motoka ezo naye motoka eyo amanya gayo gaba gafaanagana n'emirimu gye sobola okukola omuntu bwayogera erinnya ly'ekika ky'essimu aba ayogera okusinzira ku kika ky'essimu eyo emirimu gye kisobola okukola naawe ebiro bituuse nti emirimu gy'owajja okukola giyimuke nnyo giveeyo gibuutikire n'erinnya lyo nga omuntu buli lwalyogerako tatunuulira linnya atunuulira mirimu gye likola ngano tulina abantu amannya ge tumanyi mu ggwanga lino ng'omuntu bw'oba ogwogeddeko buli muntu ajjukira bujjukizi ti ategeeza gundi ayogeddeko gundi oyo ye yazimba hoteri y'egindi oyo ye yayimba oluyimba bwe ruti oyo muddusi sigenda googera naye nze kyemmanyi nti waliwo amannya mu ggwanga wano nga bagogerako ku TV ekijja mu bulamu obwo oba mu bwongo obwo kujjukira mirimu amanyaago oba nnyinigo kye bakola. Olwaleero njagala kwogera kuzimu ku ngeri Katonda mwayita okwogera gye tuli oba okumanyisa ffe obubonero oba okumanya omutuufu ffe baani oba okuzuulira ddala obusobozi bwaffe. Ekisookera ddala Katonda akozesa bannabbi, yes. Bw'obanga onoozuula obusobozi bwo beera muntu assaamu ekitiibwa ebigambo ebikulaguddwako nga byogeddwa gy'oli okuyita mu baweereza ba Katonda oba bannabbi ba Katonda. Mukama asobola osindika omuntu gy'oli n'akulagulako ekigambo alyoka akubikkulira eddala ekituufu kikyoli. Ennaku zino bannabbi bangi nnyo abafere naye tekitegeeza nti abatuufu tebaliiyo. Mukama singa abangayo nnabbi omu gwakwolesezza oba omuntu omu yekka gwakusisinkanyiza n'alagula ebigambo eby'ensonga gy'oli ne bikwatagana n'ekyo ky'oli, amazima ebigambo ebyo obinywezanga n'obinywererangako n'obisabirangamu mpaka lwe bivaayo. Kubanga Katonda akoleza ddala bannabbi, edda yali abakozesa na kaakati akyabakozesa, boogera eri obulamu bwaffe ne tutegeera ki kye tuteekeddwa okubeera. Manyira ku ki ku nnabbi omutuufu n'omukyamu? Katonda teyateekawo ofiisi y'abannabbi for instructions. Bannabbi si be balungamya, nedda si be basomesa. Bannabbi omulimu gwabwe is to confirm, to direct and encourage. Omulimu gwabwe omukulu kwe kuzzaamu omuntu amaanyi n'okukakasa n'okumuwa okubulungamizibwa kuyita mu ekyo kibaba bamulaguddeko. Ntegeeza kirwa kingamba nti to confirm nti nabbi ebiseera ebisinga obungi agenda okujja okulagula ekintu gy'oli, omwoyo gwo guba gwakikugamba dda, wabaawo obubonero emabega obuzze nga bwogera naawe naye nga yazze kwogera n'eddoboozi erikakasa nti bw'ati bw'ayogera Mukama, kyozze ng'owulira bulijjo Katonda ali mabega waakyo. Kati ate manyira ku kinabbi atali mutuufu kasita ayogera nga byayogera tebikwatagana nakyo kyempulira. Kubanga omuntu omu asobola okera ku makya n'agamba bw'ati bw'ayogera Mukama, mutandikire kanisa ennebbi, mutandikire kanisa ekijja bwemi. Ekyo kiba kibi kyokka Katonda tasobola kulagula muntu kumugamba agenda wala bwe watyo. Ntegeeza bwe nti asobola okukiragula gy'oli naye nga gwakigamba nti genda ekijja bwemi tokiwuliranga nako, tokirootanga nako, tokifunanga mu kwolesebwa nga ne bw'otuula okiwulire towulira buvumu bwakyo munda mu kyo. Kati okuba kuyita ku kyamuukiriza na kwagala kuwabya abantu. Naye obunnabbi bwe buba buzze eri omuntu buba bukonfaaminga, buba bunyweza, buba buteeka confidence mu muntu abadde abuusabuusa kyakkiriza oba kyawulira mu mutima gwe. Enno kivuddeko nyenze mukyawandiikibwa kino kiri mu Timoseewo ekisooka essula ya 4 n'olunyiriri olw'14 agambye tolekanga kirabo tolekanga kirabo ekiri mu ggwe kye waweebwa olw'obunnabbi awamu n'okuteekebwako emikono gy'abakadde. Pawulo agamba Timoseewo nti mu ggwe mulimu ekirabo, naye ekirabo ekyo kyajja luli bunaku abakadde lwe bakusaako emikono ne bakulagulako. N'olw'ensonga eyo tokirekaayo, toleka kirabo ekyo, tokisuulirira, tokigalabanja. Pawulo oyagala ati nti ekirabo nkikole ntya? Timoseewo ekyokubiri essula esooka olw'omukaaga n'addamu nakkaatiriza ensonga eyo ng'agamba bw'ati kyenva nkujjukiza. Pawulo agamba Timoseewo era kyenva nkujjukiza okuseesanga ekirabo kya Katonda ekiri mu ggwe olw'okuteekebwako emikono gyange. Pawulo era agamba Timoseewo nti mu ggwe mulimu ekirabo, naye kakati nkujjukiza ekirabo ekyo bwe nakussaako emikono ne nkulagulako, waliwo ekirabo ekyo kye nnawulira ky'olina mu ggwe ekikulimu, nzaagala oddeeyo ogayaale kikuveemu. Ntegeeza ki? Bwe wabaayo ekigambo kyonna eky'obunnabbi ekikulaguddwako
omuntu anazuula obusobozi bwe buvunaanyizibwa bwo buli lunaku okubeera ng'osabira mu kigambo ekyo buvunaanyizibwa buli lunaku okuba ng'ojjukiza Mukama mpaka olunaku lwe kirituukirira. Nze ntya ekigambo kye bayita bunnabbi bwe kyogerwa gy'oli okusookera ddala kibanga ekitakola makulu, naye singa weewaayo kisabira, naye singa weewaayo okinyiikirira ng'okisabira. Kuba Pawulo bagamba okuseesanga ekirabo bakiseesa naki? Bakiseesa na ssaala, bakiseesa na kusaba. Ekigambo kye wawulira nga bakyogedde gy'oli gy'onyiikirira kiseesa, kasita okinyiikirira kisabira, olunaku lutuuka n'okitandika okuba ekyaddala mu bulamu bwo. Naye abantu bangi nnyo abaagala okwezuula n'okubeera ekyo Katonda kye yabatondera okubeera tebali lwedde wadde n'akamu kusabira mu ebyo bibalaguddwako oba bibawulidde ng'ensi y'omwoyo eboogerako kuyita mu baweereza ba Katonda. Ekyo bakyerabira ate ne bajjukira nnyo ebikolimo abantu bye baabakolimira n'ebigambo ebivuma ebivoola bye baaboogerako. Kati bw'obeera ng'oli muntu bw'ekikula bwe kityo nga gwe wejjukirako bibi byereere ng'ebirungi tobyejjukirako, kiba kizibu okutambulira mu bulamu bw'obuwanguzi n'okuzuula kyennyini kye wajja okukola. Kyane ey'okubiri mu tusobola ozuulira obusobozi bwaffe bagiyita kwolesebwa, vision. Isaaya essula esooka olusooka Bayibuli egamba nti kuno kwe kwolesebwa kwa Isaaya mutabani wa Amozi. Isaaya naye enjiri ye n'obuweereza bwe n'ebitabo kye yawandiika kino ekya Isaaya bunnabbi bwonna bwava mu kyabugagga bakiyita kwolesebwa. Yeri alina waali n'ayolesebwa, okwolesebwa ne kuvaamu obuweereza obuwedde emirimu. Mu Ezeekeri essula esooka n'olunyiriri olusooka era ojja kulira Ezeekeri nga naye atugamba nti munnaye mwe mumpita nnabbi naye obuweereza nabujjeyo mu kwolesebwa. Eyo kamusome Bayibuli egambye bweti Ezeekeri essula esooka olunyiriri olusooka awo olwatuuka mu mwaka ogwa30 mu mwezi ogwokuna ku lunaku olw'omwezi olwokutaano bwe nali ndi mu busibe ku mabbali g'omugga Kebali eggulu ne libikkulibwa n'endaba okwolesebwa kwa Katonda ku lunaku olwokutaano olw'omwezi gwe gwali omwaka ogwokutaano ogw'okusibibwa kwa kabaka Yekoyakini. Mukama waffe Yesu yebazibwe nnyo. Bayibuli etulaze nti abaana ba Isirayiri bwe baali bagenze mu busibe bambi nga wakayitawo emyaka 3 nga bakatwalibwa mu busibe wakayitawo emyaka 3 ye Ezeekeri naye mu basibe mu yagendera batwala eri Babiloni. Kati abaali eyo ku migaji eyo ogwe bayita Kebali nga alina watudoba yali agenze kima mazzi oba yali yeyawuddeko naffe situmanyi naye yatugamba abaali ku mugga mbunaafuna okwolesebwa, naye okwolesebwa kwe yafuna ne kumufuula nnabbi yennyini. Kuva ku olwo n'atandika okuba nga communicatinga n'ensi y'omwoyo n'atandika obuweereza bwe bayita obw'obunnabbi. Ezeekeri n'atandika okwogera ebigambo byonna by'oli musomako eby'amaanyi biibino tiyabijja mu walala wonna, tiyabisoma ku TV, tiyabijja ku intaneti. Obusobozi bwe nti obw'okuba nnabbi yabusanga mu kwolesebwa, nti ne kaakati Katonda akyasobolera ddala okwogera n'abantu okuyita mu kwolesebwa naddala abo abamumanyi. Awo n'aboolesa ebigambo ebinene eby'amaanyi nga bw'ayogera mu kitabo kya Yeremiya essula ya 33 n'olunyiriri olwokusatu nti mpita nange nakuyitaba ndyoke nkulage ebigambo ebinene eby'amaanyi byotawuliranga. Kati Katonda asobolera ddala okubikkula ku maaso g'omuntu n'afuna okwolesebwa okwogera n'obusobozi bwe okutegeerera ddala kikyali. Ne bannabbi bangi nnyo omuli Obadiya, Nakumu n'abalala ne Yona bw'oba bagoberedde ojja ssanga nga entandikwa y'obuweereza bwabwe bagamba nti okubikkulirwa okwolesebwa kwa Obadiya, okwolesebwa kwa Nakumu abo wali kwolesebwa kwe kwazaala obusobozi bwabwe oba obuweereza bwabwe. Nyenze ku channel eyokusatu Katonda mwasobola okuyitira okuyamba okuzuula obusobozi bwo n'okutegeera kikyoli nkiyise okuwulira eddoboozi lya Mukama ery'omutima nga lyogera naawe. Katonda akyayogera n'abantu nakaakati okuyita mu ddoboozi ly'emitima gyabwe, nti omuntu osobola okuba oli awo n'owulira eddoboozi nga lyogera naawe mu mutima gwo nga lina kye likulungamya okukola, nga likulungamya okubaako ky'owulira. Era omuntu singa ossaayo omwoyo eri eddoboozi eryo n'otandika okugoberera kye likugamba ekyamazima osobolera ddala okumanya obusobozi bwo. Nina obujulizi bw'abantu bangi nnyo nga nange mwendi baali babadde mu kusaba n'okusiiba nga beeyawuddeko eddoboozi lya Mukama eryogerera mu mitima gyabwe ne libaako kiri bagamba, era bwe baakigondera kaakano kibanjudde, kibalanze, kibafudde battutumu kubanga baaliwulira ne baligondera. Naawe osobola okubeera awo mu bulamu ng'olina eddoboozi erizzenga lyogera naawe erya Katonda nga lina kye likulungamya okukola. Singa obeera muntu assaayo omwoyo n'oligondera obulamu bwo tebugenda sigala kyekimu. Waliyo abantu abagamba kati nze manya
mpulira ntya buli ne lyogedde nange erya Mukama. Eddoboozi lya Mukama bwe lyogera naffe lijira n'ebintu bisatu ebyolwatu. Eddoboozi lya Mukama lijirako emirembe mu mutima. Singa oliwulira n'oligondera emirembe gijja mu mutima gwo. Eritali lya Mukama lijja n'okukyamuukiriza na kubuguutanya, teribaamu mirembe. Ekyokubiri, eddoboozi lya Mukama terikontana na kigambo kye. Wolyawulira erya Mukama kulya sitaani, erya Mukama terikontana na kigambo kye. Ekyokusatu, eddoboozi lya Mukama liwagira mwoyo so si mubiri, naye erya setaani buli lunaku obuwagizi bwalyo bubeera nnyo mu mubiri. Era lyo liba likugamba kola kino, mulimu ssente nnyingi, kola kino abantu bajja kutya, kola kino kyattutumu. Kati lyo erya sitaani buli lunaku liwagira mubiri gwe gufunamu. Naye wulira omusajja omu bamuyita Ibulayimu mu ssuula ey'olubereberye ey'okumi olunyiriri olusooka Genesis chapter 12 verse 1. Bayibuli egamba nti Ibulayimu eddoboozi lya Mukama oba ekigambo kya Mukama ne kijja gy'ali. Katusomewo lubereberye essuula ey'ekumi n'olunyiriri olusooka. Mbu Ibulayimu yali ayina gy'ali ekigambo kya Mukama ne kijja. Agambibwa ati awo Mukama n'agamba Ibulaamu nti va mu nsi ya nnyo era awali ekika kyo n'ennyumba ya kitaawo oyingire mu nsi gye ndikulaga. Mbu awo Mukama n'agamba Ibulaamu, teyamugambira mu bunnabbi, teyamugambira mu kwolesebwa, teyamugambira mu kirooto, naye yali ayina waali. N'awulira eddoboozi nga limugamba vaawo wano. N'awulira eddoboozi nga lyogera naye. Kati kyembadde ngezaako okugamba kye kino nti naawe osobola okubuulya awo gase kinoomu eddoboozi lya Mukama nga liina ekintu bye kizenga kukyogera naawe. Naye obuzibu bubaddewo bumanyi nti nga bw'obiwulira obirekaawo. N'ekirala abamu lwaki teryogera naffe tuli bize. Tuli bize, tetuliwanga budde. Tulina obudde bwa TV zaffe, tulina obudde bwa WhatsApp zewaffe, tulina obudde bwa Facebook okulaba abayogedde ebintu ebyobufuzi, tulina obudde bw'okutambula nga tuleekaana, tulina obudde bw'okuwuliriza bino kerere ebeera mu kibuga. Bannange obudde bungi nnyo bwe tulina bwa bintu bingi nnyo ebyatufuula bize. Kale olw'ebintu ebyo ebitufuula bize kiba kizibu nnyo ne Katonda ate okuyima okwo era naye n'ayogera gye tuli ne tuwulira. Ayinza okuba nga abadde ng'ayogera naye ne tutawulira olw'ensonga tubadde tuli bize. Kakati yengezaako okugamba kye kino kwe kwewala obwa bize obwo, kwe kubaayoko n'akadde oluusi n'ogamba nti neeyawuddeko ku luno nsobole okuwulira Katonda kyayogera nange, nsobole okutegeera nti ensi y'omwoyo eŋŋamba ki, kubanga mbagambye nti Katonda waffe akyayogera naye oluusi tetuwulira byatugamba kubanga tuba bize, tuba tuwambiddwa n'ebintu bingi. Naye njagala olwaleero Katonda nga bwampadde omukisa okutegeeza nti Mukama ayogerera mu ddoboozi ery'omu mutima, obulamu bwo bulyoke butandika okweteekateeka okuga nti nja kubangayo ko n'obudde omutima gwange gutebenkere, oba oliawo Mukama ayitirwa omwo okwogera nange okumanya obusobozi bwange bwennyini. Ekyana ey'okuna Katonda gy'akozesa okuyitiramu okwogera eri abaana b'abantu okubabuulira obusobozi bwabwe obwekuwulira eddoboozi ery'omwanguka. Katonda ayogerera mu ddoboozi ery'omwanguka. Bw'oba osomye mu kitabo kya Kuva essuula ey'okusatu n'olunyiriri olwokusatu, Katonda ng'ayogera ne Musa wali eri ku kisaka ekyali kikutte omuliro nga tekisiriira. Musa yali tamanyi kikyali, yali musajja mulunzi, yagenda eyo Midiyaani n'ewa mukoddomi we taata wa mukyala we bambi nga gy'abeera yamukolera ne ku mirimu amulundira buliga. Musajja yafuuka mulunzi, yali awo yali yafuuka hopeless, obulamu essuubi lyamugwamu, yafuuka vagabond, yali adduka eyo Misiri, yazzaayo emisango, ali awo fugitive bambi nga tyekkiririzaamu. Naye aba ali ku kisaka, naye aba alabye ekisaka ekikutte omuliro, bwe yakisemberera bw'ati n'eddoboozi ne lyogera naye ne limugamba gwe Musa ejjamu engatto zo. N'ebintu bingi nnyo Mukama bye yayogera naye bigenda okuwunzika nga Musa sseba ategedde nti muye mulimu obusobozi obw'okukozesebwa Katonda okubeera deliverer, okubeera redemptor, anajja abaana ba Isirayiri okuva e Misiri. Naye ng'emyaka gyonna yali tamanyi. Musajja atu yawuliranga kimuwalula kola byakola naye nga tamanyi nti emabega waali eddoboozi mpaka eggulu bwe lyatuma eddoboozi ery'omwanguka ne lyogera gy'ali. Ntegeeza ki? Nti ne kaakano kikyasobokera ddala bujulizi bungi nnyo obw'abantu b'empulidde ng'eddoboozi lya Mukama lino ery'omwanguka lyogedde gye bali. Naye kyengezaako kugamba nti abaawulira eddoboozi oba lyamwanguka oba lyakwolesebwa oba lyaki nti tebasinga bannaabwe butuukirivu, wabula ye Mukama yasalawo n'aga nti ono kanjogere naye okuyita mu lino oba ono kanjogere naye okuyita mu lino. Mpozzi liri ery'omu mutima ly'omuntu bw'abanga talina budde na Katonda, talina budde bwa kusaba, talina budde bwa kusoma Bayibuli, talina budde bwa kusiibako, talina budde buwuliriza bigambo kati nga bino bye tugabana. Omutima gwe guba gwogera naye nga tawulira.
ekyo kyo nkiresenga NB obenga okimanyi kubanga lwaki kati saawa zino nga wetwogerera oba naawe wootuddeawo wennyini wooli waliwo TV ebifaananyi bya TV ebiyitaayita bwe biti waliwo ebifaananyi bya radio ebiyitaayita naye atalina TV waka atalina radio atalina receiver waka ya TV oba ya radio tasobola kukapturinga bifaananyi ebyo tasobola mmanya nti waliwo n'amawulire kati agoogerwa kubanga TV ye capturinga ebifaananyi ebya TV eri njiziba bisindise transmitter ya TV byebeweereza kakati naffe omutima gwaffe bw'oba guli bize nga teguguddwawo kuwuliriza ggulu bye litugamba bisigala ebigambo mu nsi y'omwoyo byogerwa naye nga tetusobola kikola ki kubiwulira kubanga oba oliawo senses zaffe ez'omwoyo ziba zifudde amatu gaffe ag'omwoyo nga gafudde n'amaaso gaffe ag'omwoyo nga tegalaba kati nga tetukyayinza kuwulira nsi ya mwoyo kyetugamba wabula abasalawo okweyawulako n'abantu owulira oyaga ngenze kweyawulako nyingidde mu kusaba na kusiiba ngenze ku lusozi kiba tekitegeeza nti Katonda abeera ku nsozi kiba kitegeeza ngenze funako ku budde busiriikirira nsobole owulira ensi y'omwoyo kyeyogera gyendi eri omutima gwange nsobole otegeera ki kyensobola ne ki Katonda kyeyanjagaza okubeera mu nsi eno kyana ey'okutaano kuwulira eddoboozi ly'ebyawandiikibwa scriptures omuntu okusoma ebyawandiikibwa mu byawandiikibwa ebyo Bayibuli kyentegeeza Bayibuli eyogera naffe abaana b'obwakabaka era etugambira ddala obusobozi bwaffe naye bw'oba ogisoma ng'otandikiriza ogisoma tetandika kugamba owulira eyogera ku balala eyogera ku abo bannyiniyo bw'ogisoma eyogera ku Bayakobo Bayibulayimu naye bw'ogiwa obudde n'oginywererako ogenda okulaba nga kakati ate naawe ekwefuulidde nga naawe etandise okwogera naawe kitegeeza ki nti bw'oba tolina budde busoma Bayibuli oyinza okulwawo nnyo ebbanga okutegeerera ddala omutuufu gwe ani kubanga mu Bayibuli omwo mulimu ebigambo bingi ebyogera naffe nga bitulaalika n'otulubuulira kyekituufu kye tuli oba kye tuteekeddwa okukola bw'oba osomye Danyeri essuula ey'omwenda n'ova ku lunyiriri olwokubiri Bayibuli etugamba nti Danyeri aba asoma mu bitabo bya Katonda oba mu byawandiikibwa n'asanga nga mulimu ekigambo nga kigamba mbu obusibe bw'abaana ba Isirayiri bwayina kuba bwa myaka 7 kyokka kati ate agenda okisoma ng'emyaka 7 giweze ati n'ayingira mu kusaba n'okusiiba nga yeegayirira nga yeenenya asaba abaana ba Isirayiri bateebwe baddeyo ewaabwe weewuunye ekyo ekyandiikibwa kyalimu nga Mukama yakigamba dda Yeremiya edda ng'abaana ba Isirayiri bagenda mu bunyage mu Yeremiya essuula ya 29 n'olunyolo 11 nga Yeremiya ali mu bagamba nti mugenze mu bunyage nti naye temweraliikirira emyaka bagiriwera 7 mulivaayo kati ekyo kyalimu mu byawandiikibwa nga baakitereka Abayudaaya bonna abatasoma Bayibuli baali tebamanyi nti emyaka gituukiridde naye Danyeri aba asoma mu bitabo nga ye bwe yali omutuukirivu nga musajja musomi wa Bayibuli buli lunaku lumu aba asoma n'agwa ku kyawandiikibwa ekyo ntegeeza ki nti naawe mugwe mulimu ekyawandiikibwa ekyogera naawe mulimu ekyawandiikibwa ekyogera naawe nga kirina bye kikugamba ky'oli naye nga bw'oba tolina budde bw'osoma Bayibuli olimala emyaka mingi ng'ekyawandiikibwa ekyo tokizudde so nga ate kiba kikwogerako Bayibuli kigambo kya Katonda naye buli muntu alinamu olunyiriri lwe olumwogerako so mu Bayibuli muntu mwazuulira obusobozi bwe manya nti Bayibuli yogedde nange bw'osoma ekyawandiikibwa ne kisiikuula omutima gwo ne kyogera naawe abaweereza bonna b'omanya ab'amaanyi be tulina mu ggwanga ne mu nsi yonna ekyabafuula abatali ba bulijjo ekibafuula unique ku bannaabwe nti buli omu alina Bayibuli bw'eyogera naye buli omu yali asoma mu Bayibuli ne yeezuulamu kyali era womanyira omuntu nti nno obuweereza yakoppa bukopi yabujja ku balala nga naye yennyini tiyeezuulanga kwe kubeera nga talina kyawandiikibwa kyonna kyogera naye kwe kubanga obuweereza bwe talina lunyiriri lwonna mwe yabujja wabula yabujja ku bbanga oba ku intaneti oba yayozaamu n'agalo vision y'abantu n'akanjozeemu naye nkolemu eyange nedda kati yali bw'atyo aba tannazuula busobozi bwe aba azudde bw'abalala n'abanga bw'ayozezaamu eky'omukaaga omukutu ogw'omukaaga Katonda mwayita okwogera naffe birooto okumanya obusobozi bwaffe mu Lubereberye 3:7 mpaka ku 10 Bayibuli yogera nti Yusufu mutabani wa Yakobo yaloota buloosi kirooto n'alyoka ategeera nti ddala alibeera mukulembeze w'abaganda be nga ne kitaawe mwali ntegeeza ki yali mwana wa waka just mu ku bagalanda naye nga tamanyi nti alina obusobozi obusinga n'okubeera ewaka kyokka naye ekirooto Katonda n'akireeta gy'ali kale ne wankubadde yakigamba baganda be ne banyiiga naye ffe ensonga enkulu gye twogerako yeeno nti okuyita mu kirooto yazuuliramu obusobozi bwe abantu bangi nnyo omulembe gwaffe baloota naye
Kinuma kye kino mu birooto byonna bye baloota basinga nnyo okujjukira birooto bibatiisa okusinga ebyo ebyogera nebo ebibagamba obusobozi bwabwe. Waliwo ebirooto Mukama byaleeta gye tuli, ne wabawo ebirooto emizimu gye bireeta, ne wabawo n'ebirooto ebizaalwa ffe kennyini endowooza zaffe okusinziira ku bye tusiibye tulaba mu lunaku. Kati singa omuntu ofuna akasengejja mu kumanya n'oyawula ebirooto ebiva ewa Mukama n'otegeera amakulu gaabyo, entandikwa y'obuwanguzi bw'eba esembedde. Nga Katonda akyayogera n'abantu kaakati okuyita mu birooto, asobola okwogera naawe kuyita mu birooto. Ekirooto ne kiba nga kiddiringana, wayitawo wiiki ne kikomawo, wayitawo omwezi ne kidda, ng'emabega waakyo wali eddoboozi erikugamba nti oli kino, naye wakuba tonnakizuula. Oli kino, olina obusobozi obukola kino. Oba ne mu Bayibuli etugamba nti ne Yusufu bba wa Maliyamu mu Matayo 1:2-4 mbu yali ayagala kwekuba Maliyamu yeddireyo n'ewaka aleko muwasa mbu yakizuula ndi ali lubuto. Naye mbu aba yeebase, malayika wa Mukama n'ajjira mu kirooto n'amugamba nti Yusufu toleka mukazi wa Maliyamu kubanga oyo agenda ali lubuto naye alizaala omwana oyo aliyitibwa Yesu alirokola ensi, ng'ali ng'amugamba tozannyira mu mukisa guno gw'ofunye okubeera omuntu agenda okuba n'omukyala. Omukyala alina obuweereza obuzaala mulokozi w'ensi yonna. Kati nga Yusufu singa teyaloota kirooto yalisubiddwa okubeera nga tumwogerako, ate nga twali mwogeddeko ki? Ekitwogerera ku Yusufu kwe kukuza Yesu, kitwogerera ku Yusufu kwe kubeererawo Maliyamu mu kiseera ky'okuba olubuto olutamanyiddwa taata waalwo mu mubiri yaani. Kati ekyo singa Yusufu teyawulira ddoboozi lya birooto, singa teyaloota ddoboozi eryo, kati singa tetumumanyi teyali badde na wankizo nnyo, kubanga ekitiibwa kye n'obusobozi bwe bwali bwategekebwa Katonda yalibeera taata wa Yesu ow'omu mubiri. Naye naffe kaakati ensi y'omwoyo ekyatumira ddala ebirooto gye tuli, naye bambi oluusi tetussaayo mwoyo. Yobu yakyogera nti Katonda ayogera naffe emirundi 2 weewaawo 3, naye era abaana b'abantu ne tutassaayo mwoyo ne tutafaayo. Kati nakati akyayogera, oyinza okubeera oli awo ng'olina ekirooto naawe kyennyini kyoga nti ndudde nga ndoota bwe kiti ne bwe kiti, nga kyogera nange nkugamba nti mabega w'ebirooto ebyo walibanga ali eddoboozi eryogera naawe. Naye kijja kutwala kusalawo nga ssekinnoomu okumanya amakulu g'ekirooto ekyo okuyita mu kusaba ne mu kusoma Bayibuli. Abantu abasinga obungi buli njogera ku birooto bagamba nze mbuulira naloota omusota gungo wakitegeeza ki? Sigenda kuvuunula kirooto na kimu, wabula kye njagala mbagambe nti engeri ennyangu y'okumanya Katonda gy'ayogera naffe okuyita mu birooto, beera musomi wa Bayibuli era beera musabi. Abantu abamu bajja kuvuunula ebirooto bikuggyeko ne waya, kubanga Yusufu bwe yagamba baganda be mukiraba n'abagamba nti bannange nze naloose kino ne kino, bo baganda be baategeera ekirooto ky'amakulu gaakyo ng'ate yenna okukimanya takimanyi, bambukyawa bukyayi, bamunyiigira bunyiigizi. Ne kitaawe n'amugamba mwana wange oti ebirooto by'oloota binaaba byange eri kibino. Kubanga lwaki naawe kirowoozeemu ng'ekirooto ky'oloose kigamba nti olibeera mukulembeze atwaliramu ne bazadde bo nga gwabakulira. Kati ekyo ng'okeera okimugamba akuvuunula atya? Naye kyentegeeza nti ng'omuntu ayagala okuzuula obusobozi bwe, beera muntu assaayo omwoyo mu kusaba, mu kusiiba ne mu kusoma Bayibuli, era ne mu kuzuulira ddala amazima ne mu kuyigirizibwa. Kati nga bino bye tugabana olwaleero bibeeko engeri gye bizigula obwongo bwo, obeeko ebintu by'omanya, osobole okubaako ebintu by'owangula. Omukutu ogusembayo Katonda gwasobola okwogerera mu ffe, asobola okutuma bamalayika oba abaweereza be bamalayika okwogera gye tuli okuzuula otubuulira obusobozi bwaffe. Bayibuli egamba mu Kyabalamuzi essula ya 6:11 omusajja gwe bayita Gideoni aba ali eyawuula ngano mu ssogolero, malayika najja n'amugamba nti Gideoni omusajja wa Katonda ow'amaanyi. Weewonye musajja mutiitiizi yeekwese n'okwekweka, naye malayika bwe yajja yayogera kiki kyali. Oyo Gideoni kyali kiyalinga n'ebizibu tebinnajja, Katonda kye yatonda ekyo malayika kye yayogera. Era ekyo Gideoni bwe yakyekwatako n'agondera eddoboozi malayika lyali ayogedde okuva ewa Mukama, tulaba nga afuuka musajja muzira era yalwana entalo, n'atta abantu bangi n'ayamba Isirayiri. Mabegawo waliyo obuwanguzi, bwetaagayo eddoboozi eriva eri Mukama lyogere naawe. N'oliwulira eddoboozi eryo n'oligondera,
obulambo tebugenda sigala kyekimu. Malayika omu yajja kwewa Maliyamu mu Luka 1:28 n'amugamba nti gwe malayika Maliyamu totya kubanga ogenda kuba lubuto era olizaala omwana. Kati Maliyamu n'agamba kiriba kitya kubanga simanyi musajja, naye kyengezaako okugamba omukyale yali tamanyi musajja, malayika wa Katonda yatumibwa amugambe. Ne Zakaliya taata wa Yokaana naye era malayika wa Mukama yamusinkana n'amugamba nti olizaala. Bamalayika boogera n'abantu nakakati bakyayogera, naye nsaagala obateege wantu wonna. Nakugambye nti Katonda asobola okugamba nti ono kanjogere naye kuyita mu byawandiikibwa, ono kanjogere naye kuyita mu birooto, ono kanjogere naye kuyita mu kwolesebwa, ono kanjogere naye kuyita mu kino. Ntegeeza ki? Naawe Mukama alibaako omukutu gumu gwaliyitamu nga weewaddeyo gy'ali mu bwesiko ne mu bwesimbu. Era eddoboozi eryo bw'oliwuliranga, bino bye bintu by'obanga okola: okuliwandiika mu kitabo ewantu awamu, okulitereka, ekyokubiri okulisabirangamu mpaka ng'olirabye nga lituukirira mu bulamu bwe. Ekyokuna kwe kuteekateeka obulamu bw'okuyigirizibwa n'okubaako okulungamizibwa okw'abantu abasomesa basobole okuyamba engeri ennungi gy'onoosobola okuteekesa mu nkola ekyo kye wajja okukola. Kati bino nno njogedde ku ngeri omusanvu ez'omwoyo omuntu mwasobola okuzuulira okuyitibwa kwe. Naye olunaku lw'enkya ngenda kwogera n'engeri endala ezo nga si za buli muntu yenna, n'abalokole n'abatali balokole bonna. Ezo zo Mukama era aziyitiramu okwogera gye bali, nti ezo nazo zizenga zoogera naffe era tutambula nazo buli lunaku. Era kuyita mu ngeri ezo ze ngenda okwogerako enkya ojja kizuulira ddala nti naawe buli lunaku obusobozi bw'obadde ng'obumanyi lwakuba obadde tomanyanga nti obadde obumanyi. Ekyo kye ngenda otandikirako olunaku lw'enkya. Njagadde olwayo tukome wano. Mukama nkwebaza ankozeseza okwogera eri omutima gw'omuntu ono awulira ebigambo bino. Musabira okwezuula, musabira okwekkiririzaamu. N'abaawulira eddoboozi nga baalyerabira, ddamu oyogere nabo, kuyita mu birooto, kuyita mu kwolesebwa, kuyita mu byawandiikibwa ne mu ngeri zonna gwe z'oyagala. Nsabira abantu abawulira obubaka buno tewabanga afeeba, tewabanga alemererwa, tewabanga afa nga tabadde Katonda kyamutondera kubeera. Naye ekisinga byonna okutandika n'omwaka guno gwennyini abangi batandika okwezuula ngoba omwoyo gw'okulemererwa, omwoyo gw'okwebera na buli kyonna ekibadde kibasiba baziyiza okubeera Katonda kyabatondera okubeera. Nkigoba kisuula mu nsenyi enkalu era nkyambulira ddala amaanyi buli ekibadde kyakwata endowooza zaabwe, ebirooto ebitiisa, obuzaalira n'obukwata, endowooza zonna ezisiba famire zibadde z'abatuggo baziyiza okwezuula, nziwangula nga nzimalamu amaanyi. Mbalangirirako ekisa n'emirembe gya Katonda gifuga obulamu bwammwe, enkomerero yammwe ebeere ekitiibwa mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Mbagaliza kaseera kalungi. Sigadde nga nze tumusiime Joseph Prosper akwagaliza okutambulira mu bulamu obw'obuwanguzi. Mukama bakuume, mweraba.